Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, njagala okubaaniriza olunaku olwaliro njesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 13 omwezi tubala gwa 2 omwaka 2023 olunaku olw'enkya Valentine's Day. Abalina abaagalwa baabwe abali mu mukwano abaakagwa mu mukwano abaguluddemu abagenda okusurprisinga mikwano gyabwe bazadde baabwe abamu be batwalanga abaagalwa baabwe be baga nti ono ye Valentine wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo n'ali awo ng'agamba nti kati kirabo ki olunaku olwaliro ndabika okuba nga nze nnyina ekirabo kya buli muzadde ekya Valentine. Bw'obeera ng'oli muzadde ng'olina omwana oyinza okuba oli taata oyinza okuba oli maama oyinza okuba ng'oli ssenga ng'oli kojja ng'olina omwana ali mu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 nja kugamba nti olunaku olwaliro nze nnina ekirabo kyo. Hillview Primary School Matanga nasobodde okubeera olunaku lw'eggulo n'empayaamu n'abasomesa n'empayaamu ne management school management committee n'empayaamu n'abakulembeze ab'essomero head teacher n'abakulira departments sebo bayina abakulira zi section abakulira lower abakulira middle abakulira upper n'empayaamu nabo n'empayaamu n'abasomesa oba abakulembeze abakulira buli subject buli department nti kati nze nkulira wano nkulira wano naye nagenza okuwulira ng'ekintu kyabwe kyanjawulo nnyo era nagenza okuba obufaananyi gye twasomera emabega eri masomero gaffe eri eri nenga nti bano baatuleka dda ng'abazima baatuleka dda naye navuddeyo n'amawulire amalungi ge mazima nina amawulire amalungi oba nkuyite kusaka oba ki kinyanguyira okumanya ebikwata ku Hillview Primary School Matanga kubanga ate wano mu Uganda nkiika butereevu ku nteekateeka za Swearcheck Foundation abasinzira mu ggwanga erya America. Kati wano mu Uganda ninga ambasada waabwe ekitegeeza nti buli ekibeerawo kye bagenda okukola kinkakatako okumanya. Era bwe tuba tunoonya amasomero ge tugenda okuba nga tutambula nago, amasomero agayina eddiini, amasomero agayina abaana ab'empisa, agayina management ng'omusingi gwago si business wabula ng'omusingi gwago service, nabagamba tutambule ne Hillview Primary School Matanga era bangi baganyuddwa. Okusookera ddala ekisookera ddala mu byonna bantegeezezza ebibuuzo bibadde bingi, abazadde bangi nga balina abaana baabwe mu kindergarten, balina abaana baabwe mu baby, balina abaana baabwe mu middle, balina abaana baabwe mu top nga baga nti lwaki Hillview Primary School tetuteerawo ne nassale okutandika n'omwaka 2024. Hillview Primary School Matanga egenda kwanveilinga officially nassale section wangi okutandika n'omwaka 2024. Hillview Primary School Matanga egenda kwanveilinga nassale section. Ekyo nno kya buwanguzi. Tetukomye ku ekyo okusomozebwa okulala okwabaddewo. Omanyi nze bye muntuma bye mbagamba bye mwagira eri byekweka era nabagee nti bannaye abantu bagamba nti temulowooza nti ffe mutusuuliridde omusingi gwe muliko mulungi naye ate abamu mulinga abatuleka emabega. Omuzadde abeera n'abaana be basatu ng'alina omwana wa P6 alina omwana wa P5 alina n'omwana owa P2 kati ate nga Hillview tugamba nti tuyingiza P1
paka P4 owa P5 n'owa P6 n'owa P7 alina kubanga asomedde mu ssomero era ne batuwa saidi yaabwe nga nnungi. Olukiiko lwa School Management Committee lwatudde okumala ebbanga lya ssaawa 2 naye nga lutuuzizza essaawa 2 yenza ali wano wangi ngambaga nti ekindeese abalabi bange bagamba abaana baabwe mubaleka emabega era nyina amawulire amalungi okutandika nakati Hillview Primary School Matanga ebibiina bye baali baggala nga tebakkiriza bapya biyingira nawaguza kufuru nazimenye kyenje okwogera bw'obanga olina omwana wo nga wa P5 nga wa P6 kuba essimu bamuwandiike wangi bw'obanga olina omwana wo wa P1 P2 P3 P4 P5 P6 kuba essimu bamuwandiike. Ate kati campaign gye ŋŋendako omwaka ogujja nja bagamba nti n'aba P7 naffe mutuwandiike waakiri mutuwe buwi interview njigwe bugwe oŋŋambe nti ekituufu omusingi gwa Hillview togukola ki togusobola dda mu P6 oba dda mu P5 naye ng'ongezesezza abayise bakole ki bayite. Naye ku lwaliro essomero liri open ku P1 paka P6 nagenza okuleeta kino nga n'abamu ku bamemba batula ku SMC nga nabo balina issue y'emu nga baga nti ekituufu nange nyina omwana wange naye kati wano waliwo wa P4 yekka owa P6 ali walala era twamaliriza nga kiteredde nga bagenda nabo kuleeta abaabwe oba okitegeera. N'olwekyo njagala kubaga nti awo kyawedde naye ate nyina akaama nakubye bagiyita jackbox jackpot mbaligize jackbox nakubye jackpot bino byonna muwulira nga muwuza yoyo olugonvu wafa ate nyina akaama akatagambika nagambye nti nze nyina ekirabo kya Valentine ekisinga muve ku bimuli muve ku busente obupatiike ku bukonzikonzi muve ku bugoyigoyi nze nyina ekirabo kya Valentine ekisinga eri omuzadde ngenda kujja nkwanjulire enteekateeka ya Hillview Primary School Matanga ne Sweatek Foundation twagenza okuvaayo eggulo era nga tubikkaanyizaako. Omanyi omwana okuyingira mu P1 n'atambulira ku half basale paka lwamalako P7 basale zaabadde za mwaka gumu naye nze ogwange gwakufufuza nti bannange wano mutuyambe kubanga ko challenge yaliwo ng'omuzadde bamuwa basale ya mwaka nga singa omwaka gugwako kitegeeza onkookoonyeza akanyama kesigenda kulya nkya ekyandeese okufuna half basale kwe kuba nti sisobola kusasula kasente konna kali okiraba kati bwompaako omwaka gumu half basale noŋŋambye eweddeko ezannemaluli kati nazisobodde era twagenza okuvaawo amasimu gayitinganye ziimero zayitinganye zizuumu ne ziyitiŋŋana twagenza okumaliriza nga bagamba nti kati bwe bakuwa basale ng'oli mu P1 egenda kutambuza paka P7 bwe bakuwa basale ng'oli mu P2 paka P7 basale osasulako makati aba P1 paka P5 Sweatek Foundation ekusasulirako $40 ali ku half basale owa P6 ne P7 Sweatek Foundation ekusasulirako $60 etya omwana wa P1 P2 P3 P4 ne P5 ogenda kuweerera omwana wo nga buli ttamu asasula $75 gyokka ne bw'abeera mwannyinaze ali ku kyeya Saudi agisobola omwezi gumu gusasulira omwana n'okiteebiri ne ginoonyeza amatoffaali okitegeera $75 buli ttaamu nga kino si kya mwaka si kya ttaamu si kya myaka ebiri wabula omwana paka lwatuuka mu P6 we gye bikyukira omwana wa P1 paka P5 agenda kuba asasula $75 endala bazimusasulidde owa P6 ne P7 agenda kuba asasula $85 zokka nga ku ssente ezo kwe kuli omufaliso ku ssente ezo kwe kuli ebbaafu y'omwana agisangayo ku ssente ezo kwe kuli ekidomola
kwe kuli enjeyo biki kafunkuna ali oyo omwana agenda na buno obubwo obumuyamba nga ye personal requirements ze silipa tawulo ye night dress ye ebyo byakola ki byagenda nabyo naye bino ebisigadde biri ku ezo sente ekitegeeza nti requirements essomero zeryandikusabye nga za ssomero bino simanyi leeta obusawo bwa seminti 5 akinaleeta rolo ya senyenge ebyo biri ku sente ziri era ogenda okumaliriza ng'omwana kyenkana asomedde emitwalo nga 5 kubanga singa bagamba nti ezo requirements zigulegulire omwana omufaliso mugulire ng'ekidomola mugulire nga baketi oba ebbaafu omaliriza obisaasanyirizaamu emitwalo 5 naye biri ku sente ziri 75 owa P1 paka P5 owa P6 ne P7 agenda kuba asasula emitwalo 85 n'ebyo nga kwebiri ezisigadde bazimusasulidde. Nafunye omukisa ne nambula essomero obwedda mulaba ebifaananyi awo nga bitambula. Nafunye omukisa ne nambula essomero. Njagala kwebaza buli abadde mabega w'enteekateeka eno. Ntambudde amasomero naye ntegedde ensonga lwaki bagituuma Hillview. Ntegedde ensonga lwaki bagituuma Hillview. Natuuse ne mbuuza nti tuli Kapuchorwa mu nsozi, tuli mu nsozi z'e Kabaale, Kanungu. Amazima essomero baaliwanika muganda wange, lengera essomero. Abasajja bawanika essomero, location yaalyo. Omanye ebiseera ebisinga otunuuliranga nnyo essomero we liteereddwa. Omwana waasobola okusoma oba balitadde ng'emabega eriyo mabbala bamalaaya na kiraabu ng'essomero liri mu maaso. Essomero liri mu kifo ekiteeketeeka obulungi. Wootuuka naawe n'owulira ng'olina emirembe. Wootuuka naawe n'olaba nga ddala kyekyo landscape yokka. Ensozi buli mwaliro ne bagutyebeka. Bw'otuuka ku mwaliro guno okuliko administration oyinza okulowooza nti administration yeesooka. Ne bakwambusa amadaala n'osanga ebibiina n'olowooza nti awo okomi. Ne bakwambusa amadaala n'osanga zidometry n'olowooza nti okomi. Gwe natunuulidde obusajja bwasitudde essomero ekiyitibwa essomero ate n'omutendera. Omanye ebiseera ebisinga bw'otuuka ekifaananyi ky'essomero okirabira mu bantu babiri, si mu ofiisi y'headmaster wabula okirabira ku basomesa bano abakwaniriza basanyufu bamativu oba bali kutebya enkwatako n'abayizi. Obwana semudduse bakana kafiji kali muwala waffe Abigail gyali bangambye alamuza bwa headgirl agenda kwesimbawo bangambye Abigail ayagala bwa headgirl ate nga ajja busobola. Namulabye oluzungu alukona, tokyasobola kwogera naye mu bbanga lyamazeeyo, tokyasobolere waka byakyuse, Oluganda terukyakola. Semuddu manya naye nga ekifo kirungi. Ebibiina byokka amazima ne university nyingi ezitalina sitting arrangement bweti wano mu Uganda. Ekibiina university nyingi ezitalina bibiina biteeketeeke bwe bityo, ezitalina mbaawo ziwoomange ziri ku Hillview. Omanyi singa twogera ku kintu nga tuli ku radio twandigambye nti biriwa tubirabeko, naye kati tukyogerako nga nawe naye ekituufu omwana wa P1 okubanga atula katebe kake, ffe nga P1 twagendanga nabo wempe, ffe nga P1 ne P7 bakutuuza ku desk y'abaana 3 eno omusumaali ne gukufumita mu vivi. Wano omwana atula katebe kake nadda kameeza ke, ku katebe kake nadda kameeza ke. Abasajja basetinze classes ziri ku international ge mazima. Ffe we twakulira ng'okugamba nti owandiika ku lubaawo olweru nga kitandika ddi, naye natuuse mu classes nga ziwa essuubi, ziri walungi, amadirisa magazi nga bw'ogalaba, gayisa bulungi empewo, galimu endabirwamu. Omanyi otuuka mu ssomero ng'ebidirisa bya biti, akabalaza wansi tewali musimanya akina, simanya seminti, ate simanya talazo, si bino tiles, talazo. Omwana alinya akagatonga wakalinya. Wali omwana akeera ku makya n'ava mu dormitory n'akkirira wansi mu classes, nadda mu dormitory nga talabye kafuufu, nga tekagenze kagato kubanga walinya talazo pavers, talazo pavers.
abasajja bakoze essomero mwebale nnyo naye njagala okwebaza abasomesa ekimu ku byansanyudde mbadde mu masomero ag'enjawulo gye mpeereredde abaana naki agamu naye kizibu nnyo okusanga nga abasomesa lunch time balya n'abaana abayizi gino ginasuusuusa bobbiraba nti ffe we twakulira ng'okwata akasowaani n'ogenda ku kiyungu ne bakuterako ekiwunga kyo sebino omwana talinnya ku kiyungu bwe gali paka kati eno omwana talinnya ku kiyungu waliwo ogwabwe nga gw'abafumbi bwe bamala ogifumba ne bagibega ne bagissa mu zino simanya dish aye ne wabawo abasavinga obwana bubeera bagise DH dining hall bubeera mu DH ka TV nga kwekali eno nga bulaba bwe bulya endya yaabwe sijja kugamba nti buli lunaku balya nkoko nga bwe nabasanze naye bwe kiba nti essomero ku Sande management esobolaga nti buli lwa Sande abaana baffe kabalye ku nkoko abaana baffe kabalye ku nnyama abaana baffe kabalye ku byennyanja nga bwe twakirabye abaana baffe kabalye ku ttooke liba ssomero endya yansanyudde obwana ng'obulaba busanyufu nga buli mu uniform sebe yo uniform gy'olaba si yeesoma eyeesiibwamu ssebo ye uniform esiibwamu Sande uniform esoma katopu keeru akowansi kali awo oba eyaba brown oba grey ali awo eyo ssebo yakusiibamu masomero agasinga naye ku baana yo tebagirina eyo abaana bonna balambudde gye baliira ebyokuzanyisa nembituukamu baŋŋambye ennyonyi zaabwe balina ennyonyi bbiri baŋŋambye baziyita Hillview Airlines oba Airways Airlines kyabadde Master Musisi ye yaŋŋambye manyi yakulira ebyokuzanyisa abaana bazanye bulungi balabiriddwa bulungi oyo gwolaba oyo tava mu baana olidde kano nkongere sijjako nanyumiddwa omukwano gw'abasomesa n'abaana baŋŋambye ezo gundi ennyonyi baziyita Hillview eyo gyolaba ennene etwala abantu 25 era kuliko pilot waayo yeeronze dda bwe bayingira yatuula mu maaso ali awo erinnya nabudde lyabanozana ne kali akatono nako kalina pilot waako ko katwala abantu bamwenda ekiri kuyirubye nanyumiddwa ge mazima kyenjo bagamba I was excited nalabye essomero nga sibye bino ebyokweya nti okazimbye n'ozimba olwokalina n'olwambusa kubanga ekifo kifunda otudde okwatano ku 10 essomero gazi nnyo nga bw'okiwulira nti ne bw'obeera bubeeze eno ku kizimbe kyeno eky'essomero ng'oyogera nale ku kizimbe kye tosobola mulagiriza okujjako mukubira essimu oba okumukolera sayini nti sooka ojje twogere mwebale nnyo mwebalire ddala ebyesuubo nabirabye zisaakasi nazirabye zino simaza ziclimbing biki mwebale nnyo nafunye omukisa nti mu kutuula kubanga bamaze tulambuza ebyo ebifaananyi byolaba bya ssimu twakwasiza ssimu nga bwe tukwata wano bwe tukwata wali ne batulambuza essomero nga bwe liri toilets abawala bagendawa abalenzi bagendawa nakulabidde toilet z'abazadde abazadde ate ogamba omuyizi alabako nti maama wange wuli akyamye mu kantu abazadde toilet zaabwe ziri ku side ya administration omuzadde abanga ayingidde mu office kumba agenze kwetereeza sibye bino maama wo namulabye ng'ava mu katooyi zaatu Hillview mwebale kutuwo yannaku nafunye akakisa akalaba ku ssomero ekiro nafunye akakisa akalaba ku ssomero ekiro enjaka yaalyo ekipande ki Hillview bwe kibanga kyalo naye mwanti maye ebizimbe waggulu nabirabye nga byakadometry nazirengedde nga zizikidde naye ate administration ekizimbe kya administration kyo saakirabye nga mukitaddeko ekiro balaba kuba ofiisi zabadde zigaddewo naye nga essomero bw'oliraba emisana poomu kyokka ate bw'olituuka ekiro balagavu nnyo kiri kyabulambuzi naye eyo lugendo lwange lwe mbadde mbanyumiza ne bye nasaseeyo mbibagambye bantegeeza nti ekya nasale tebasobola kikolako ekyo kyannemeredde naye nembaako wenkigusa bwaba mubaka abasase kati nze nasase honalebo eze sijagenda mu byabufuzi biri ebyobufuzi byange bisigale ku Lugonvizi show awo ewali amaanyi gange mufuna mpola munnange mukwata mpola
afunyeemu atya ekya kindergarten nassale baŋŋambye omwaka ogujja kiri mu nteekateeka nagenza okukyogerako nga baga nti okebedde mu byafaayo mu birooto byaffe na nteekateeka zaffe ekyo tukiveeko ekirala kyabadde kya kutwongera bibiina ekyo nagenza okuvaayo nga nkigusizza paka P7 kubanga abasomesa we bali essomero lirina abasomesa 25 okuli n'aba P6 P7 ate nga baga nti atulinde bali abavansi betu batusomesa neŋŋambo batuwe batusomeseze abaana bavudde ku masomero amalungi batusomeseze abaana ne bakikkiriza era bw'obanga olina omwana wa P6 olina omwana wa P7 P5 P6 P4 P3 P2 P1 essimu gikube eya 0752 64 74 22 Swear Check Foundation ne Hillview tuyina basale 400 zino basale sizabankuba kyeyoboka n'abawana e Uganda ku basale zino bakola ki kwebali era abamu already kwe babadde batambulira batwongedde basale 400 400 basaries bw'obanga oli eyo ng'ogamba nti nsobola omwana wange okubanga mumusasulira emitwalo 75 ekisulo nemanya nti biwedde ebyange guno omukisa gugwo ezisigadde bazikusasulideko oyo wa P1 paka P5 owa P6 ne P7 asasula emitwalo 85 endala ne babanga bazikoze eki bazimusasulidde simu kweri bakubire kati gwe bagaye nti mbadde ku Lugomvizi show kati oba oweereza message bagaye nti mbaddeko kati nva kubira bakati baŋŋambye muyina gwe bagaye nti baŋŋambye muyina basale zaffe kubanga zaffe si zaabwe tebaziwadde essomero baziwadde ffe bazadde gwe mubagaye nti baŋŋambye mukyala yajjo gikwata omwogezi waabwe gwe mubagaye nti baŋŋambye muyina basale zaffe abaana bange nyina owa P1 ate kino tekiriiko komo kubanga bwe zibanga zikyaliwo lwaki ompaako ya mwana omu bw'ombanga oyina abaana bana gwe gamba nti nyina abaana bange bana baabo batugambye muyina basale 4 ze mwatuwadde ndeeseeko bana be bazimazeewo bonna mubawe P1 P2 P3 P4 P5 asasula emitwalo 75 gyokka P6 ne P7 basasula emitwalo 85 gyokka kyokka nga kwezo sente kwe kuli omufaliso gw'omwana kwe kuli ebidomola byakozesa ku ssomero mabaafu gakozesa masowaani agasangayo endya ennungi n'ebiringa ebyo n'olwekyo waliwo ababadde ku fuulu basale era nakirayizinze ababadde ku fuulu basale kiba kyabulyazaamaanyi okubanga ku fuulu pesole kiba kyabulyazaamaanyi okubanga babadde mu system ne batafuna ku mukisa guno Basemuddu Abel ba Rebecca Constance baani banyinyonyole ne baga nti olw'okuba system ne revenue yayingiza dda ng'eraga nti basasula ssente bweziti tetusobola kikyusa mu ttaamu eno wabula mu ttaamu ey'okubiri nga muddamu okutwalayo abaana mujja kubatwalira ku nteekateeka eri eya hafu basale okitegedde mubatwalira kweri naye ekyo okikola n'osaba nga wakyaliwo ebifo ge mazima oyinza oga nti katulinde ate tulinde ttaamu eri nze nkubuulira omwangu yatta enswa omukisa guzina nayeetegese teguzina naagwagala oyinza okuba nga ogwagala naye nga teweetegese guzina nayeetegese kyenja okugamba essimu ngibawadde ne ku screen kweri eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School Matanga Masaka City kikyesoogedde bwe mbanga mbadde eri mu parliament ziri ez'okulwanira ez'entalo ekisanja kyange mba sikimaze nga muga nti guno omwezi sibasakidde n'ogujja bwe nanoonya byensaka n'abinoonya era nabyo mbibatuuseeko naye kati nkuwadde ekirabo eky'olubeerera omanyi omwana w'okusoma kuva mu P1 paka P7 ng'asasulirwako ekimweyimirira kiri eki kubanga alina empisa ate nga mugezi ebyo bw'anaaba abirina obulamu bujja kubanga bwanguye munzikirize mbaagalize
ekiro ekirungi. Tusangibwa ku lw'e Masaka bwetuuka e Matanga ku musingi gw'Obwakabaka kwe batuzimba okutya Mukama tumanyi nti kyekisinga. We are the ambassadors teri yatusinga. Omufalisa ebikozesebwa omwana wo ku ssomero gy'abisanga amazzi n'amasannyalaze wane waffe byo nga twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawo yo. Wereeta omwana wo oddeeko sirike bicce kimbejja n'akirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo. Tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding yokka Hillview Primary. We are the ambassadors. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.